nga bwateereddwa nga bakkiriza abaana abalabirira baba bali tabalabirira naye ate omukyalo ovunaanyizibwa talina kuwulikira musajja yekka kubanga obufumbo omusiraamu bukolebwa abantu omeka babiri omukyala ateekwa ayambeko ne Mawulana ayambeko babeere wamu buli mbeera obumu muvaamu eddoboozi mbaako kimusobola okukola. Mawulana yajjako kunakuwulira ku bizibu ebimutawaanya ewaka ne mukyala we. Mbadde sibadde nnyo mu ggwanga ennaku zino mbadde nda nnyo Makka mbadde naakava mu umra naye ensonga bye nazirabye olw'okuba nti musiraamu munnange n'oluganda lwe nnina naye yagadde ndyembeerewo nga sheekhe we okwongera kubanga buli omanyi omuntu bwagwanga mu buzibu otambulanga nnyo naye kubanga ensi yayogedde bingi nga mwabiwulidde naye mu mbeera gy'alimu abadde yeetaaga okugumya n'okwongera okulambika kikyalina okukola wakati mu mbeera y'okuna kuba bino webigwawo ate kyabikuleka kyekimu munda ebiseera ebisinga amannya gafa n'ebirala bingi naye mukubiriza akole kyalina okukola mu busiraamu alina okulabirira abaana naye ate n'ekirala nammwe abawasa mbabuulira Nabbi Salama yatugamba omuntu yenna ng'onaawasa weegendereze nnyo wooteeka amazzi agazaala ekyo kikulu nnyo mwe abasajja mwegendereze nnyo obanga owasa obanga olina woozize weegenderala oluusi nga tetubeegendereza yensibuko y'ebizibu bye tufuna olumu muffe ne tugwa ne ku binene nga bwolaba kati bino bwebifaanana so twegendereze nnyo wetuyiwa amazzi gaffe agazaala. Nga nkumaliriza nkutasha okkiriziganya ebivudde mu kooti miliyoni 10 omwaka nga gwe omusajja miliyoni 10 nyingi ku mbeera yaffe Uganda nga wemugirawo olwaleero nga nonyinza okugamba nti waye mpaamu etaanaawo nga tegiri muganda wange so kati mu mbeera yonna nze nsaba ekisembayo kidde wakati wa Mawulana n'omuwala ono owulidde kubanga ne banaalagawa obufumbo bukolwa abantu bameka babiri ate abo abaana baabo babumeka abaddeyo bakkiriziganye ku kiki kye bayinza okusalawo ensonga zirime kusajjuka otherwise bwe tunayongera mu 2002 ojja kwesanga nga Mawulana erinnya lyongera okufa tafuna mirembe n'ebirala bingi. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14.